Bannakibiina ki NUP balina ababaka ba palamenti abali eyo mwana mu 8 abalayizibwa okukiikirira abantu baabwe mu palamenti ye-12. Kati bano olunaku olwaleero bakungaanidde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe okubangulwa ku ntambula y'emirimu mu palamenti n'obuvunaanyizibwa bwabwe ng'ababaka ba palamenti, akageri gye kiri nti abasinga obungi bapya. I concur with her entirely. Abaleeteddwa okubangula ababaka bano babadde bakulembeddwamu munnakibiina ki anti nga yaliko n'akulira ababaka ba palamenti abali ku ludda oluvuganya Winnie. Who else? The finance minister. Winnie ajjukiza ababaka bano okukimanya nti ng'ab'oludda oluvuganya batunuulidde bo kubanga be babakwatidde omumuli mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. You are our leaders, you are our faces, you are our voice, like the Honorable Namuga has just spoken. All of us in the opposition and indeed the country looks on to you for guidance, for leadership, and of course for reclaiming our lost victory. Era akubiriza ababaka bano okukolera awamu. Our success in the leadership of this country will only depend on our unity. If we can remain united, be each other's keepers, then we shall surely succeed. And for me, that is the only thing that made us achieve what we achieved at a time when I was in parliament. Ekyokudda mu bantu abaabalonda akisimbyeko essira. Just know that you are there for these 5 years. And in those 5 years, do everything you can to complete what you can. And when I reach at this stage, I remember the late sister that went. Nachimuli. She served 5 years, but in 5 years, she was a superstar. Era balabuddwa ku nkwatagana yaabwe ne baminisita okusobola okutuukiriza obuweereza bwabwe wabula babeere beegendereza. There are those members who will start going to the minister and say, but now you know, sirina mafuta, please mpaayo ku mafuta, omanyi nze wange ndi shadow, mpa ku trip. There you will have gone too low. That is not the relationship we expect from you. And if anything, you are not supposed to draw your facilitation from the ministries. So lobbying, going to ministries is not a crime. That is our money. That is government money. Make sure that you use it. As long as it is official. Yateekerateekera ekibiina kino David Lewis Rubongoya atangaazizza ku mulamwa gw'okuteekateeka ababaka bano nga wasinzidde okubakubiriza okukimanya nti buli kye bakola omulamwa omukulu gwa kununula ggwanga. Olwekyo tulabye obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze baffe ab'enjawulo butya bagenda obukozesa okwongera struggle mu maaso. Omuntu bw'aba afunye obuvunaanyizibwa nga wa Public Accounts Committee nga Honorable Nsamba bw'ali oba nga wakusase nga Honorable Muwadda bw'ali, kiba kitegeeza nti bwe babeera eyo nga bakwata ababbi n'agabbi n'ebirala, struggle eba ekola ki? Egenda mu maaso. Akulira oludda oluvuganya mu palamenti Joel Ssennyonyi abakalaatidde okwewala okwenyigira mu buli bw'enguzi baleme kugwa muntata nga bannaabwe abaabasooka. Bannaye twewale obulyake, twewale enguzi. Palamenti eyo gye tugendamu ebisoomoozo biyitirivu. Era muwulira, muze mbiwulira, abamu kati baatukyawa n'otukyawa. Oyo Ssennyonyi lwaki atulemerako, nga lwaki sibalemerako? Olw'okubanga muli opposition bannange. Bane tukole ekituufu. Kye tufuna ensako yaffe, tutambulire omwo ebisoomooza bingi. Oba oli ku level ki, oba oli ku level ki. Olaba ne Vice President yatwala amabaati. Abakubiriza okuba abanoonyereza ate basome babeere n'omutindo nga bateesa. Some, tukolenga research bwe tubeera ku floor ya parliament wali. Ebintu tuyogera abantu batulabe nti tulina mukko ndi tuli bansa. Nti bwe tusituka okwogera newankubadde side yaffe eriko ababaka abatono naye ya mugaso nnyo. N'omutindo gwa kika kya waggulu nnyo. Ekibiina era kikozesezza omukisa guno okulonda akulira kokasi yaabwe nga baakukulirwa mubaka w'emukono municipality Betty Nambooze amyukibwe gy'aviira Sebina. Abantu be bampadde okulembera bakulu bonna baabitiibwa era twenkana. N'olwekyo ogwange guba gwakubakumaakuma. Tukolera wansi w'ebigendererwa ebinene eby'ekibiina tetubaayo na byaffe. Obuvunaanyizibwa bwaffe obusookera ddala kulaba nti tuyitaayita mu nteekateeka ze tulina
mu bitongole ebyenjawulo gye tulinga abaminisita ab'ekisiikirize baba shadow ministers. Baababaka abeetabye mu kuteekebwateekebwa baweze okuyimirira ku bibalambikiddwa. Ensonga gye batukobye ensonga nkulu ino era ekisinze okuba ekikulu n'edimu ku ngeri gye tuli gy'okubanga tulobingiramu abantu baife oba okubaweereza nga ye tujja yaabo betulowooza nti ebirowoozo byaibwe tibiri ku bantu. Katugeze ba ministers oba mu offices gye bali twidda kujjaayo era batu encourages okuba nga tubanoonya but on condition nti tubanooneza mu mbeera ya kukola eba yabuweereza. Ng'omwana abeera agenda mu bufumbo nti all the time balina okufa okulaba nga bamubuulira kubanga bagenze mu kintu ekipya. Ate yaffe ekimanyi bulungi nti abaka basinga tuli bapya nga beetaaga okututeekateeka kubanga tukimanyi bulungi mu parliament eyo gye tugenda yeffe batono naye ate abantu abangi ffe be balinamu essuubi. Nga Lopu bw'agambye nti tutwaleyo quality okusinga quantity bali gye balina. Guno gwe mulundi ogusembyeyo okubangula ababaka bano okuba ababaka ab'ensi eri ekibiina kyabwe ki NUP n'eggwanga okutwalira awamu. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. People power.